Yesu ketugenda maaso yesawa natenga bulijjo gwewe nuteekateeka okwanjula okola omukolo gwa mbaga gwa happy birthday kakati omukulu bakafulu bokwata ebifaananyi bamanyikiddwa nga Bumala Studios bakwasa omukolo gwo bano batendeke ate nga bateeketeeke bamanyi bwe bakola bakwatira omukolo anti ebifaananyi ne bivayo nga birungi ddala kakati gwewe neyeetaaga okuyika nti omanye ebisingawo ku Bumala Studios bali ku ssimu 0742772000 basangibwa ku Mabirizi Complex level 3 room 15 tono na mukolo gwo gwa mbaga mu by'ebifaananyi Bumala Studios abimala Bumala Films yesawa natenga bulijjo kugambye omukolo gw'embaga gukwase Bumala Studios bakwatira ebifaananyi eby'omulembe preserving special moments yetandika butandisi Bumala Studios tugenda maaso natenga lijo nagambye okuva mu Miss Production tutandika egenda maaso Bumala Films natenga bulijjo isola about this one villages hizo era nga batugamba nti lwafairo busulwa yenanyine filimu ekyali kuntandikwa ne Jemba Florence tutandika butandisi no sagala bakunyumereza natenga bulijjo batuganise nabulya Ben akomyewo ekyali kunyanjula tutandika butandisi Balina Steven ekyali ntandikwa tugenda maaso mpola mpola Jazira Nwaji ekyali ntandikwa tugenda maaso atenete Kiseka Wiliba nga ne tugenda mulaba kumwe netandika eno sagala bakunyumereze ekomera ly'emmandwa ye filimu etandika egenda maaso ekomera ly'emmandwa twagala tube tumanye ekomera ly'emmandwa kiki kakati ekomera ly'emmandwa litandise liti waliwo abasooba omuntu yenna bw'atandika okubika feesi ye nga si komando omanyira nti omuntu oyo si mulamu si muntu mulamu si muntu mulaba wuuno balinga bakutojja akakookolo bajja kulaba ddala omukazi si nagambye gwe ekintu kino olina okuba nga okakasa nze nalabye omukazi alina ssente atambuliza ssente mu nsawo gwe musuna engwala mukwata emimwa tumugyeko ensawo kansooka ngukume n'asooka agukuma ebintu bino ebyokutegeera naddala enkola ey'abayaaye abanga ayongeza ku muliro ku noobu naga nkugambye esente nalabye abana nnyingi temutera kuba binusu alabika tatambula nabyo ebinusu bikuba nnyo jegejege biba bireekaana ekyatandika butandisi egenda maaso babala munyago laba ababbi bano tebaagala kukola batwazi ono naayokya ekisada mwana obwavu bunumidde ebbanga ddene mwana owulira kalinaolwolino babyobalawe balabya ddala mwana oyinza obala ebintu gundi gwoleetanye enkobogo mu bintu byobala leero si nkobogo bino bitege kwe tuli ekyali ntandikwa Nsubuga Ismail yakuyiza story ate nga Busula Rafael director photography tukyatandika butandisi egenda maaso eno sagala ekendi osubwa kakati oluva kikyo olaba ensawo gye kiweese nagambye yerimu ezaffe ensawo gye kiweese yerimu ezaffe zetwagala toyo tukola kintu kirala oyo omukazi atuwe sente tuve mu bwavu nagambye engwala egwe ow'omumiro atonyiga mumiro kwata mumwa kakuba engwala n'amagulu gaago nago gali mu lusuuba amagulu simanyi agasolo keeyimirira ebintu bino ebyokweyimirira amagulu g'olina gakutwalawa waliwo amagulu agatakujja mwezi gumu kuyingiza mulala efirimu egenda maaso njagala weetegereze tutandika butandisi kale tugende bali ku ddiiru yakubba mukazi omukazi bagambye mbw alina ssente aba nazo kati baagala bamubala omukazi bamubbe ssente laba abayaye bano abatayagala kukola Busura Rafael ye producer firimu egenda maaso era nga tugamba Mutumba Jona ye editor firimu etandika tosande kusuubwa Busura Rafael ye director waayo tutandika butandisi egenda maaso kakati nga tuvuddeko wali omwana w'obuwala bano akateeteyi nga kalungi kiki kebiri kitundu zokka bannange kankoledde bulungi mwana tutekafuluma kundi manye ebintu by'engoye bino oyinza okwambala olugoye n'olowooza nti onyumye engoye yasoose olwambala kumbe engoye ziboola kati omukyalo ono ali mu kwagala kugula lugoye kumbe waliwo abaniga abamubala atambula n'ensawu ya ssente
kati laba wakwata mu nsawo atoola yagula olugoye omusiru atoola ku ssente zaffe omubbi ayinza okulaba ng'otoolako obusungu ne bumukwata nnyo otoola kuzize yes zikyali zizo by the junkie within a few minutes omubbi aba mugagga omukyala akomawo atambula yeeyongerayo efirimu egenda maaso njagala weetegereze bas hey 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 balina ebyambe oyagala obulamu oba toyagala bulamu obwagala oba tobwagala yikwazi tekaali leeta ensawo kati cunga tambula abayayi ne beekyoka omusiri gwa kasooli bamubbi agayayi ganzibye enfudde agayayi ganzibye maama nze agayayi enfudde agayayi gamubba agayayi ne gayingira omusiri gwa kasooli nengera gye baasibira laba gye baasibira kaakati ng'ono amaze ogenda n'ensawo alinda munne otuno yingira ennyondo emwana akasende tukafunye ya ensawo awumuza wansi sooka olaba oba omukazi ajja namugano siwe tugenda okugabanira sooka okwate ensawo tugende agenda okyuka watadde ensawo nga teriiwo nga teriiwo efirimu egenda maaso nagambye ekukyusiddwako bannaffe aba Bumala Studios tebakola bukola firimu zokka wabula bakwatira n'emikolo egy'embaga egy'okwanjula birthday parties n'emirala bali ku ssimu 0742 772000 basangibwa ku Mabirizi Complex level 3 room 15 tugenda maaso njagala olabe ensawo etambudde ensawo etalina bigere erazeewa where did the bag go? I can't find it. Where is it? Omukazi ogenda okuddamu okwetegereza omukazi gwe babbye ensawo abaami n'abakyala omuwala gwe babbye ensawo omuwala gwe babbye ensawo nga wuuna alina ensawo takuba wadde omulanga oba okaabaani oba alina kyeyerakiikirira ng'omuntu nti oba bamubbye akaabe muwa eyo ne tuvaayo ne tujja tudda erudda munnange tugenda okudda erudda eno Sseggwanga egenda okwokolima omulundi ogwokusatu waliwo omukyala eyali alindidde erudda era tugenda okwetegereza waliwo abaali bava emmanga baabano bagenda okwetegereza nga waliwo eyalinze dda wano kiki kino ekigenda maaso oyinza okumbira kyononye gwe mwana gwe lwaki ogenda maaso n'okwesimba gyali oti omala gereeta weerabidde ekyakugobya wano naaga ate oyinza kungoba waffe ngamba otya mbu tusinze kugoba ojja okwonoona ekigwa omanyi gwe ekigwa kirina emizizo n'emitendera ojja weesumalika zakugamba toddamu okusalimbira wano obutaddamu wadde okweriraanya n'agamba nti byonna ebyango byambimanyi era nkimanyi nti nasobya naye mu kusobya kwange era omuzzukulu akomawo ne yeetonda n'atambuza mu emirimu gy'ekigwa ayagala kudda kumbe ennyambala yono gyayambaddemu okwekapika atyo n'oba yeekapisa atyo yeepakidde in fact kwepakira toyinza kumala gajja mu maaso g'abajjajja otyo bajjajja tebakunamirwa ekyamugobya omuwala ono yasobya kati akomyewo agamba ateekeddwa okuddamu okuweereza kumbe bamugoba mu kigwa tambula ogende n'amugamba tolina kulabika nti odda embuga wagobwa dda wafuumuulwa ne gwebagoba nno baaba ndaba atunula ng'emputtu n'agamba kye mulina okukola kwe kunkolera emikolo egiddamu okuntereeza
ono ogenda okulira okuwuuma kw'emmandwa ng'onaayogedde ku kyemikolo omanyi oyinza okugoba omuzzukulu nti yasobya kumbe emmandwa zaasamira ate ezo zigamba oba asobya jje okusooka okukuŋŋaanya bafamire bonna okumukomyawo ku kiggwa baakukuŋŋaanya famire okugitegeeza ensonga eriwo dda mu mbuga ono tasobola kudda mu mbuga kati baagala akomewo naye gwe okimanyi nti waliwo ekiseera ekituuka ng'ebintu by'embuga nabyo nsikirano era obugagga buno ng'omuntu alaba embuga ng'obugagga bajjajja bano babaleetera akasente kangi omuwala nga bamugaana n'amugaa akwata ekkubo oveewo tukusangasanga mu kkubo oyagala kutta mukisa bakumye ekikoomi kya kakaale bamukumira ekikoomi tewate beetaaga bantu baasobya efirimu egenda mu maaso gwe bagobanga munyiivu gwe bagobanga mukambwe nga tayagala kugenda weetegereze firimu yaffe egenda maaso njagala weetegereze tunulira gwe bagoba tatunula kugenda era alabika tayagala ekyokugenda si kyaliko laba amaaso laba entunula weetegereze firimu munnange nga bulijjo omukyalo ono taasi leero totuwona kati le tujja kukuba bukubi leeta ensawo nayingira ensiko bakutumanyira bumanyizi tubawo otubbulula teeka wano tulabe neera tunajje tugabana ogwokulala abaniga bano okukola si byabwe bye baliko ebyokukola si baagala ebyokukola si bye bayagala apaana ono baamutuga efirimu egenda maaso baamutuga nekimukeberakebera ekiyingira emisooli bamutuze aleka awedde naalye naalinda kiri kitya leero kati tumumaze bumazi omubbi nno abba natta n'okutta nga taabe mwangu omubbi abba n'okutta natta omubbi oyo taabe mwangu yamugamba emaali eriwako ndi emaali yiino emaali leeta emaali leero tugabane ng'obudde bukyali amusole the money is not here. Where did the money go? The money has gone. Emali egenze, emali egenya. Anonya atunula. We. Buli emali kale yabula nange maze girabako. Naye tosobola kutandika bya kibye baddawo. Onimba olabiko oyagala kugabana wekka. Tolwanika bintu bya kyegundi. Si bya kiyaye mali ntadda. Bamuyodde. Leka nkunyonyole nawe ne mali yagenze olaba neera kyekoze. Ontugira bwere. Ze ku sente ntabuka. Oba lwaki omubbi ku sente zaba abbye enzibe. Atazi banjanga ye yazikola. Aba n'obulumi bungi nnyo. Ku sente ezo n'okusinga gwe bazibbyeko. Ababbi yakwata munene amukunyakunya ekyaddirira onyola mwana nawe mali obaddewo ng'ebula naye kati nawe ogamba mbu kimanyi emali njitaddaawo naye kati nawe byakubba ku mali kugenda bugenzi guno gwe mulundi gwe tubba omulala emali n'egenda babba emali babadde basazeeko omukazi ogenda okwetegereza emaali luwe emaali erazeewa firimu yeeno nga bakomawo omukazi gwe bajjeeko emaali bagenda okudda ye baamutugidde nga taliiwo waliwo ekikyamu ku muntu gw'otuga n'omusanga ng'agenze ekyo kinyonnyola otya namugaana kakati gwe ekiriwo baaba ekiriwo balwanidde mu sente
esente teziriwo. Esente bazibala omukazi atambula nazo mu nsawo wabula zimujjako kifuuse ekizibu. Kati yamugagwe saagala kuddamu kutambula nange neesonyiwa. Sijja kubba na muntu wa bisiraani kwatagago nange nkwate gange. Naye omukazi alazeewa. Kaka tukwate ekkubo nga tujja. Kubanga bakizudde birabika birimu obulogo. Kakati nga bajja basanga omukazi be babbi bano. Kati nga bamubuuzaako nga tabasooza. Maama tukubuuzizaako bubuuza. N'addamu n'abasooza. Mukazi atusooleza ki? N'amugamba naye baatulagiridde awatuufu weewo kwe nti weewo. Kati nannyini wo waaviirayo. Gwe nnyabo nakugobe tonnavaawo awo. Baamugobe naye tannavaawo. N'addamu n'amutabukira. Abaaye mwe munoonya eki? Kwe niffe tulina ensonga etuleese. Nsonga ki? Nsonga ki ebaleese? N'amugamba jjajja aliwo ensonga enneekusifa etuleese. Twagala kwogera naye buteesagga. Ensonga eriwo erabika emwetaaga ali mu mbuga. N'asooka awulira empewo n'obuzito bw'omusana okwaka kwabo. Amayembe ga wano gakolera ku mbeera ya budde. Ne basooka bajja ensumbi ya Kakaale. Kakaale aba alina okunyooka ssaawa 24 singa tebakuma nsumbi eyo amayembe ga wano gajja endali. Kati ensumbi yeekulembera jjajja ng'agenda mu kiggwa. Gwe nakugobye. Era njagala okugenda ova mu kiggwa nga toliiwo. Omuwala ono yali akolera wano era oba ono amuyita atya? Wabula baamugoba. Naye mu kumugoba yali yasobya. Kati akomyewo agamba bamukolera emikolo ayagala kuddamu kuweereza. Weetegereze firimu. Kati kumbe jjajja si mwetegefu kuddamu kumukozesa wano. Kati nga bajja bakkirire mu mbuga bano oluvannyuma lw'okubba ebbanga eddene nga ze babba omubbi nga bamubba kimuyisa bwe teri mubbi agala kumubba. Kati bazzeewo omulogo bayagala babeeko embeera gye bakyusaamu. Mubbi alina okubba nga bw'anyweza. Omubbi gwategula ne bamutegulula oyo taba mubbi. Kati waliwo professional mubbi ne typical mubbi. Katwagala okukolawo enjawulo munnange nga bayitawo. Kati ono yasigala abatunuulira emmanga gye bakkiridde alaba. Tuba tuli awo wamala omusambwa ng'ajja. Sebango ogenda okweregereza abagenze mu mbuga. Tusaasire munnange tusonyiwe jjajja tetulidda. Anti naba firimu wowe baaba twakoze bubi tetwategedde njajja ensonga yaffe negejjera. Kunsiruwalirako jjajja yavaayo yeecwacwana. Jjajja yavaayo yeecwacwana. Abaana babbi bubbi bano. Omuntu n'ositula n'ongamba jangu tugende mu mbuga kungamba bya kisirusiru. Saagala bujajja akati bye tubba tebikyaloka. Twagala tubbe nga tunyweza kuba buli tubba batunyagako bye tubbye. Ani abagamba nti nze mpa ababbi eddagala? Nze nga beddagala erikwata ababbi. Kati ate ababbi mujja kunsaba ddagala libongera maanyi ga kubba. Nalabyaganagano nekiraba nga kino kitadde wano omuti gw'enjaga mu matu. Saakitegedde neerowoozezza bamwe ya kiruma. Kumbe byagala kubba. Yabagoba. Abayaye babadde bazze babongere ku maanyi babbe nga banyweza. Olugero baagala lukyusa obbanga ofuna. Omuwala baamugobe yagaaniddewo. Kati ono yava eri nga yeecwacwana. Gasi ya buloolo agenza okwagala okugira abaana. Yabadde amanyi nti balina ensonga ey'obujjajja ebaluma. Kumbe tebalina nsonga ya bujjajja ebaluma, nsonga ya bubbi ebatawaanya. Tunulira agavubuka gano bannange. Oba mulembe kiguno gwe tulimu ya rabbi. Ennyindo abeera akonya bakiteekamu pini olowooza mbize eneefukula. Saagala bavubuka abakulu kutumalako mirembe. Ono alengera. Kati nno n'enseko zaagala omukwata omwana omuwala ono.
wabula yakomyewo ate nga alabika amazeeko gyava taddayo. Gwe omusajja abadde abamazi, omusajja abadde abasse, weekebere bulungi. N'amugamba omusajja oba ono yagamba omusajja adde alakunzisa jjembe. Baasibira wano. Waliwo olunaku bagamba ennaku z'omubbi zibaana, naye waliwo olunaku olukya nga buli kyogezaako okukola tekikwata, nga buli kyogezaako okukola sikikwata. Wuliriza firimu weetegereze. Olwo n'asooka jja kikume mmwe wangi ogenda okwetegereza omukazi gwe baalese eri, naye omanyi okuba nti badduse dda. Omukazi ono n'abasanga mu maaso, ate simanyi ne bamusanga mu maaso. Kati balowooza asindikiddwa oli, kubanga abantu abamu munnange obalabanga abantu naye nga misambwa. Kati batandikirawo okulaajana, munnange totutta, tetukolako obulabe, ffe tubadde tusaaga, munnange otusonyiwe, era jjajja mugambe tubadde tusaaga tetulina buzibu. Kati obwedda temunnayo weyongerayo. Namugaa jjajja mugaye tetuliddamu kudda mu kiggwa. N'agamba kyemuliko kyonna nze ntaba nsobola okubaako kyennyamba. Agambye eki? Mbw asobola okutuyamba. Ekigambo kyayogedde okiwulidde? N'agamba mmanyi kye mwagala obbakolerako. Mulimu abasawo, oba oli mubbi oyagala kweyongeza ku ddala lya kubba, oyagala jjembe erimya nsanga kyopa, amaanyi oyagala geebuziba ng'akuwa. Abasawo abamu amaanyi bagadiibuuda. Kati yabagamba waayo balina omumusanga, ye agenda kubayamba. Ekitasobodde kukolebwa oli ono abagambye agenda kibataasa. Naaga atugenda keera tujje nga bw'otugambye mu kifo kyennyini nnyabo. Tugende, ono agenda tuyamba. Ne beeyongerayo. Ono abasuubiza obbayamba. Ono omusajja kaakati oluvannyuma lw'okulayikaani akomyewo ku kiggwa ne bamugoba. Ono awera nkolokooto naye n'entunula ebaaba si nnyangu. Kati yagamba ekijja kijje, nina okulaga omukazi ono sola omusajja ono nti nange nina kyensobola okukola. Tuutuno kati twakwata ekkubo ne tujja tudda ku mobile money. Omukazi ono y'ono gwe baalinga babba naye nga bye babba bye bidda, era kye kyatutte bali ku ndagu. Kati waliwo yali azze nga yeetaaga okuggyayo akasente. Omukazi ono olwalaba ayina engeri gy'atunula, nasse ekikoowe n'atunula ku ssimu yo. Simu bagenda kuggyayo sente, firimu egenda mu maaso. Najja akwata ensawo ejjudde kavu, ensawo ejjudde kavu. Sente baziggyeyo, ono n'akebera. Kwata n'essimu ye n'agimuwa, ava kuggyayo kasente. Weetegereze. Kaakati ng'amaze okuggyayo akasente, effirimu egenda maaso. Njagala weetegereze, tunuulira bulungi nnyo munnange. Kati waliwo akuba essimu. Bannange sente tezitwawula. Nagambye sente nina ekyo zikozesa, naye sente ozireeta nga atazireeta. Lwaki olemera nnyo ekintu nga tekikyali kikyo? Owulidde? Natuuse dda wano nkulinda sikulaba. Baasi kakati obadde oli kuki? Munnange omukazi abadde yeefudde bize. Nanjobya ye yabadde agenza oleeta sente. Nanjobya sente azireete. Nakugana naga sente zirina okuba zituuka mu budde. Sente nzireese munnange, toyomba. Sente mpe zange saakunduusa. Nina okumala ebizibu byange, nange nina abamanja. Sente zibadde ku ssimu y'ono kuva Lwakutaano zaali zaatuukako dda. Sente z'ebibiina nzibu nnyo. Ate abakazi b'ebibiina munnange tebaamanya nnyo okukola ssente, naye baamanya okuyomba. Ne bw'aba yateekayo omutwalo, olunaku lwe tutuuka lwafuna n'atafuna oba ojja muwulira. Kati eyagenza nona sente ku mobile money. Leeta sente kati. Leeta sente gwe sente tezirimu.
Kane mugamba. Sente tezirimu. Aha. Nanjobya. Nanjobya agudde mu kizibu. Omukazi sente azimpadde nenzisa mu nsawo. Kati sente zirina amagulu nanjobya obubbi obukujjudde oyagala kunziba. Nanjobya saagala kunziba. Asoma. Nanjobya. Omukazi oba sente azinkwasiza n'essimu ne akasimu sisawo yemize sente zibadde mu nsawo zino omukazi azimpadde sente sinza kati saagala kummanyiira. Nanjobya sente ziriwa tugende mukubo tulaba bazinguddeko. Nanjoba ne bamulya jeeke. Nanjobya bamulya jeeke. Ebizibu bizze. Ebizibu bizze. Kakati munnange waliwo eryato eryali ligoba. Firimu egenda mu maaso weetegereze. Ku makya ku maliiri waliwo abagambiddwa balina okukozesa obwangu. Waliwo abagambiddwa nti balina okukozesa obwangu. Omukazi tabanga yatuseetinze. Mwana sikitegeera mwana. Mukazi ayinza otusuula mu bako. Sikitegeera naye. Kaakati tuswame mu Katonda bano nga bali mu kkubo baagala okugenda. Omukazi yabagambye balina okukeera. Wabula beebuuza omukazi ono aliwa baba bali awo. Naye naawe engeri gy'ojjamu okanga bukanzi. Mungoberere. Kati nga abagamba mumpiteko. Wangi nti mungoberere. Mungoberere. Naye omukazi ono embeera ze zo waazirabye. Ozeegendereza. Entambula yennyini alinga atali muntu wa bulijjo. Yabagambye agenda bayamba abatwala wa. Tugenda maaso ne firimu. Tugenda maaso ne firimu. Nga baabano ono ng'akumamu ekisada. Kati we yakumamu ekisada agenda okwetegereza omwana. Okimanyi obedda kino kidde mu kisagala. Mwana nkiraba ng'ensagaali eyo nsagaali yennyini ogiraba. Kati obala kyate mbala kinze njagala genda mugga. Firimu yiino bannaffe nga bayingira akakubo baabano bayingira. Oli alaba kitambula kisagala alaba nsagali yennyini. Gosooka oveeyo tonkulembera. Kati amaddu gatandise n'okujja mu byokulaba. Ono afunye amaddu mu biki byalaba. Weetegereze firimu egenda maaso tunuulira. Efirimu egenda maaso njagala weetegereze. Nga tebayingira akasaalu. Bwe bayingira akasaalu nga bamaze okuyingira akasaalu weetegereze sinema munange. Bannaffe nga bayingidde akasaalu ogenda okwetegereza bwe baatuukira omukazi mukambwe. Mwagala mbayambe mbuye jjajja bamuyita jjajja. Kakati n'agamba munda muno waliwo eddagala eryateekebwa mu nsumbi lyerigenda obbajjako ebizibu byammwe byonna. Mugenda kuyingira omuwomu nga bw'anaaba ejjajja mugenda okubba. Awo we munaddamu okubba nga munyweza. Gwe wabula gwe yingira. Tewandiyingidde akabira k'amatovu. Gwe ono yalina osooka nga bayingira akabira k'amatovu. Bayingidde akabira k'amatovu. Gwe olina kusigala bbali awo. Ati lwaki oli yayingira akabira k'amatovu ate nensigala oba kati kuyingira akabira k'amatovu. Ono n'ayingira akabira k'amatovu
Efirimu egenda maaso njagala weetegereze. Kati nze lwakisinza sose. Oli nena yansooka lwaki era yabansooka saagala kunsooka. Omuntu ne bakusooka. Kankikume. Alina baluti baaba. Efirimu egenda maaso weetegereze. Tunuulira firimu. Ali wano yakapika ekibaba apika ekibaba. Kati kumbe buli wapika ekibaba alinga apikira mukebo. Buli lupika lwa kibaba awulira obuwagizi. Awulira obuwagizi munda mu ye. Awulira obuwagizi. Onavaayo okumaliriza okunaaba. Efirimu egenda maaso weetegereze tunuulira. Mwana guddayo batwala omu. Gwe ingia hapo baingia ndani. Kankuyiteko gwe demu bibi ya Wemba. Kakati bibi ya Wemba ameingia ndani huko kwa huyo mjamaa, kama yana uona msichana iko mzuri, kama anataka ingia, ametaka pigia nyoka, piga nyoka. Ali kuchikomya akuma. Wesewo. Why? Kero unabedoga. Kati nawe yangu unabe. Tetulina budde. Oyagala nabe ddagala. Gero unabedoga. Yangu atatumalira budde tutulina budde. Nange saagala bamalira budde. Gwe demu. Naye kakati jajja. Mwana nze byesente si byendiko jajja nanti. Kugame genda onaabe eddagala ogende okole. Jajja nze njagala kunzijjamu obunzijjamu mwana jajja njagala pimamu kyokka mwana. Era jajja obedda tuli mu bbala mwana tujja. Mwana jajja nga nkulaba mwana jajja. Kugame genda okole kyeggambye. Jajja njagala nyamuga. Omuniga ayagala kukwata ku mbaati. Genda eri. Jajja mwana naawe olaba olina kyobanja jajja, waliwo ekikubulamu. Kwata oluyi. Jajja nakyusa mu nkola. Jajja akyusiza mu nkola. Bamukuba oluyi. Wetwogerera enjaga eringa emuweddeko. Saagala kunsiriwalirako. Alemedde nyamuga. Wacha yayola muyole banange omuzukulu ayodde jajja. Kati onagenda okuwulira kiki ekigenda maaso. Agenda okujja okuyingira akasaka kiki. Yasanga omuyaya akunkumula. Owedda yagambye dde nnyo nti emuluma, kumbe we yayoola omukazi. We yamukuba omutwe omukazi. Waliwo ejjinja era teyaddamu. Ababadde banoonya omukisa babbe nga bayaza. Laba omuniga bw'atunula. Olaba kye bayita essada. Enjaga eno teyandibadde mbi kuba ekigiyisa enjagaza nsonga zaayo. Enjaga yenjagaza. Kati oyinza okuba ekwagaza ebintu okusinziira ku bwongo bwo sayizi zaayo. Manyi n'obwongo buno bukolanga raamu, GB omutono, graphics omutono, aleetera kompyuta CPU okuwuba. Kati n'amulaga essavu ng'ali tasobola lireka ligende lyokka. Eryo essavu liwuutibwa. Kati ate mwana saagala weefulefule mugezi nnyo. Omukazi kino naawe kyolaba oyinza oleka essavu eryo mwana. Essavu kiri oleka lyonna obutungulu sadida mwana. Nze mbadde ntoddeko mwana, nze ngenze kuddolera nentolako. Kati ate wagamba tuli bakyali, ekikyo kyekyange. Kati sinza toolako n'otatoolako. Wangi?
oli atoddeko nono wakutoolako onootoolako mwana nze tonteeka mu bintu bye jja tugende oyagala kugenda mwana ova mu bintu by'ekisido by'omwana naawe gwe naawe gwe jangu otooleko jangu osengejjemu nze maze okusengejjamu oyagala gana ti yamuyolerawo ate ono munafu nja kukuba gwe nkumu ebirevu ebyo okimanyi nti nsobola okunyoola nze ndi eno ndeepinga toyagala kuleepinga are you my friend are you really my friend or you something else oyagala kundyamu essebo oyagala kuba nduulu oyagala okuba enduulu ssebo nze munjole ngwe mubuzibu n'okitundulira n'amagezi n'owulira ng'oyagala kituga tonsiruwalirako nja kukuba nze bwemba ndeepinze olina okuleepinga ekyo kyekinkakasani oli kyali wange olina oleepinga toleepinge genda okwate mu ssavu lyo nga terinnawola kuba omufa awola essavu liwola oli wano weekoza yanguwa nze saagala kwokya bulevu obwo bubwe bukulinga ssanja weesiruwaza nnyini mbu tugende oyagala ogenda ogambe mbu naleepinga omuntu ne mutta ku ttale nkutuge lumu oba nakyo kimale manye nti nina emirambo ebiri yanguwa oba toyina maanyi nkuyambeko ogenda okwetegereza ssebo lyagala kuddayo omukazi bamukubye n'okufa yafudde dda linda mmale okuddayo gumunsoke nkukolera ekkubo naddayo amukolera ekkubo noono naye tukirimu fembi nagambye kutuusiddwako banafu aba Bumala Studios bebakafuula bakolera emikolo gy'embaga okwanjula emikolo gyonna egyetaaga okukwatira vidiyo oba ebifaananyi kubira aba Bumala Studios ku 0742 77 2000 kaakati tugenda okukwata ekkubo nga tujja tukoma weewa jjajja bwe tukwata ekkubo okukoma weewa jjajja waliwo embeera eriwo n'amugamba nti jjajja ompise tabu ki jjajja ono yalina abantu be yakolangako era yabawanga eddagala n'amaanyi ag'enjawulo agaabakuumanga n'omuwala ono yoli omuwala owa mobile money bw'ogenda ku maduuka g'abantu wuliriza oba abantu bajja ku mobile money n'amugamba okimanyi bulungi nti nze nakuwa eddagala ono omukazi sente z'ayina baamuwa ddagala bw'ajja n'ayimirira ku dduuka lyo nga sente zonna eziri mu seefu yo zibula gwe kasita akuwa sente n'oziteeka mu seefu yo ng'ezizo zigenda efirimu egenda maaso kati eddagala libadde limukoledde bulungi zisobola okunzirira nsobola obbera sente ezo jjajja eddagala libadde limukoledde bulungi abantu bamubba ensawo n'ebabulako n'amugamba kaakati mbadde nina ekikuyisiza n'amugamba jjajja era ekyandeeta mu mbuga yo kulabika nti wankolera bulungi ebizibu byange byonna ne bigenda emitawaana gyonna sirina mingi sente nina era zigenda ziwera jjajja era kyova olaba mba njagala n'enkomawo ne neebaza jjajja kati olwaleero jjajja amuyise waliwo ensonga kati ng'amugaliwo ensobi eyakolebwa kono nti nsobi ki naye netubiveeko n'amugamba sigenda kubulira bya nsobi wabula nina ekintu kye nalabye n'agamba ekintu kye nalabye kirabika embuga essaawa ey'okujaamuka etuuse embuga eno mbadde ngenda maaso n'ogikoleramu n'ekirabika aliwo omuntu alina ogikoleramu omulala ebintu bino ebyemyoyo nabwo bubeera buweereza oweereza kyoweereza n'abalala ne bajja ne batandikira awo kyova olaba omuntu yenna tosobola kwewaŋŋamya mu kifo kumala bbanga ddene okwewaŋŋamya si kwa muntu okwewaŋŋamya kw'abantu obuweereza bwe bwa Katonda kati omuntu ayinza okwewaŋŋamya mu buweereza ono yagamba essaawa ey'obuweereza buno ewedde naye tayagala embuga eno byonna byakoleddemu abantu ne basiima abantu bajja sigala bawaana embuga ne waana abaagivuddemu afazaali kave mu mbuga n'amaanyi ge yawa abantu agenda nago kati ono ekimuyisizza amaanyi ge baamuwa bagaagala amaanyi baagawanga mu nsawo efirimu egenda maaso amaanyi gawangibwa mu nsawo weetegereze jjajja amaanyi galiko jjajja totwala maanyi jjajja amaanyi
Amaanyi bakataddemu olujegere. Amaanyi bakata. Leeta amaanyi. Gali kajjo nkoze ekimunanga amaanyi ogatuto yagala kunzisa bwavu. Ababbi baali baagala omubba n'alema. Ekyo nno kikulage n'omukazi ono alinga mubbi. Annange. Amaanyi gagenze. Tugende. Yakanda kwegayirira. Neyeegayirira amaanyi galeme okugenda. Amaanyi bagatutte. Obwavu buba bukonkona. Kyova olaba omuwala yajja ku mobile money ye. Olwajjayo ssente n'azimukwasa oli tezaatuuka. Agenda otuuka gy'azitwala nga ssente zagenze dda. Efirimu egenda olabye ababbi. Abantu bali mu nsi. Tugende ekisigadde kujjayo nsawo. Kaakati. Ole kirungi omanyi wangamba omanyi. Ekiriwo bano ababadde baagala omukisa. Omanye enjaga eno nzibu. Baaginywedde enjaga ne bagenda bakola ekikolobero. Kaakati bwe bamaze okukola ekikolobero balaba nti bakoze kibi baagala kudduka. Kati ono amugaa tugende tuggyeyo ensawo tuyuze. Saawa ya kudduka. Tewali budde bwa kwonoona. Bamaze okukola ekikolobero saawa ya kudduka. Omukazi baalika firimu egenda mu maaso. Kaakati mu budde buno waliwo yali ava okutyaba enku. Waliwo yali ava okutyaba enku. Bano baabano. Waliwo yava okutyaba enku. Efirimu egenda mu maaso weetegereze. Story ki naawe? Siza. Story ki? Tesiza. Samanya tugende. Tumukazi tumubeke ensawo. Kaakati baabadde baagala bagende basooke bakube ensawo. Ekibuuzo kiri nti bayinza okubba ensawo eri ku lw'okuba baabanaazizza eddagala ng'ate yabadde alina obbanaaza eddagala basoose muleepinga. Ono ali mu njaga. Enjaga okuginywa ennyo nakyo erudda si kirungi. Waliwo abaginywa neebawa amagezi. Naye kasita oginywa n'oyitiriza obwenkanidde awo ebintu bitandika ofuukamuuko. Olengera baagala kubba nsawo. Ey'omusawo eri ey'omukazi tebaagala kugivaako. Kubanga omukazi alabika yalina amaanyi ge babadde tebalina. Kati nabo bafunye amaanyi. Ekanaine naawe okankana nnyo mwana. Oba lwaki otiribira? Okutiribira kwaki? Togamba kutiribira. Saagala ogere ku kintu kyakutiribira. Sooka ogire weebake malewo akati. Efirimu egenda mu maaso. Weetegereze efirimu. Efirimu egenda mu maaso weetegereze. Kaakati bayeebakamu awo ng'oli asooka anywa akayaga ke kaggwe. Kati bagenda okwebaka abaami n'abakyala. Akayaga kale kaabadde bakanywedde naye okuba badde engulu babadde baloota bali mu kiriri. Ogenda okudda engulu baabano nga bwe mama ayo wandandika yewunye. Kaakatuddako ewa jjajja. Jjajja aba ali wano omukyala afuluma ennyumba. Ebirowoozo biringa ebirowoozo. Munange maama ng'ajja. Maama bw'ajja owaaye kiki ebirowoozo nga bikutta kiki? Kyekikweraliikiriza. Tabu ki? Ndi mu birowoozo. N'agamba ebirowoozo ebintawaanya. Omwana ono yandeetedde ebirowoozo. N'agamba omwana ono okuva eyo yakomyewo.
omwana okuva le yakomyewo ebirowoozo byatandise okuneesombera era mpulira sikyalina kuweweera kwonna. Wuliriza omukyala n'amugamba nti buli kimu ekyakkola okimanyi. N'amugamba era omwana ono ayinza okuba yakomezaawo obuyinza obwamutuulako. Ffenna tukimanyi bulungi nti obuyinza bw'otembeeta omwana ono yalina obutembeeta. Ensonga zino ez'emyoyo sijja kutwala nga tampeko bw'ogigula mu dduuka oba wookera ku makya n'ogamba nti kino nkitutte ku mpaka. N'agamba nti omuntu alina okugenda maaso n'okutwala ensonga y'essaba eryo ey'ekiggwa alina kubeera mukazi. Emisambwa gyali gyalonda ye. Abantu bangi emisambwa gibalonda ne bakola eddalu era ne bagaana okugoberera bye gigamba. Naye era ebbanga lyetolola ne gikutwala gye gikututte n'obonaabona mpaka lw'okkiriza n'odda okola obuweereza bwo. Kati kirabika omwana gye yabadde yakitegedde kwe kwate kuba akomewo. Naye ng'okuva wano yali yasobya era nga bye baamugamba nga tayagala biwulira. Kati essaawa eno musajja mukulu ono abadde ng'omulabirizi wadde naye alinako obuyinza obusobola okukola gali amaanyi g'akozesa. Si yalina okugakozesa, omuwala yalina okugakozesa. Okwesula gwe kennyini ogende mu bakulu. N'amugamba ky'olina okukola oba abeerawo oba olina okugenda mu bakulu n'omanya omwana oyo oba anaabeerawo. Si gwe kusalawo kumugoba. Ensonga eno gigoberere mu bulambulukufu bwayo. Kino kye bayita okwegeziwaza. Omuntu oli bw'ayonoona n'ogamba oyo ayonoonye ennyo tasaanidde kusembera wano. Kumbe emisambo egyamutulako n'abakulu be balina okumanya oba omwana ono tasobola genda maaso nakukola mulimu. Okitegedde ssebo tomala gagenda maaso nakusalawo nga bw'olabye. Ojja kwagala okugoba omuwala ono weereetera obuzibu. Muzeeyi entebe abadde tagikuumye bubi naye alabika agiremeddemu nnyo. Ate nga nnyini ye abadde azze. Ebiseera ebisinga omuntu bamugamba kuumamu awo asanyuka okukuumamu. Naye atuuka ekiseera n'awulira nga tayagala vaamu. Sigaanyi yasobya. Ono yamuwa amagezi mukazi we n'amugamba omwana oba yasobya tetuganye naye teweerabira nti mulonde. Abalonde basobya bulijjo ne basituka ne batambula ne bagwa ne badda emabega ne bakomawo. Omulonde nga yalondebwa ne bw'asobya emirundi emeka kibooko zimuvugira ku mugongo naye bw'ategeera ekyokukola era atambula. Kaakati nno yasalawo yeesiga abakulu ensonga eno abe ng'asobola okugitegeera. Kaakati nno n'omwana gwe bali mu kulowoozaako nti emisamba kwe gyatuula era bagala kwebuuza oba y'anaabadda mu ntebe eno obuweereza buno abutwale mu maaso oba emisambwa gyamunyiigira ddala. Kubanga emisambwa okunyiigira omuntu kirala n'okumugoba kirala. Emisambwa eginyiigira omuntu gikyasobola omuddiramu kuba gye kisinga okukola ennyo. Kati omuzaana ono yali ku ttale ali mu kunoga ddagala. Agenda maaso atema eddagala. Yagenze kunona ddagala naye bw'anona obubombo n'obubomboola ali mu kunoga ddagala. Agenda okunoga eddagala yeetegereza mu ddagala ali mu kunoga ddagala. Ogenda okwetegereza gwe baagirawo n'avuddeyo ono ogenda okwetegereza amulaba. Yamutunuulira ne yeebuuza kyakola ku ttale. Kumbe ono gwalaba. Firimu egenda mu maaso. N'addayo mu kasaka. Ono gwe ndaba afuluma akasaka nga bw'akayingira. N'agamba mulimu abantu be mulaba naye nga misambwa. Gwe n'olaba omuntu ng'otambula naye nga musambwa. Kati agenda okugoberera omukazi. Ogenda okutuuka munda. Kumbe omuzimu gwe gubadde gumweraze. Omuzimu gwe gubadde gumweraze. Bamutemudde ne basuula eyo. Bamutemudde ne basuula eyo. Ono jjajja wuuno efirimu egenda mu maaso. Efirimu egenda mu maaso.
kati Nakayima ukiri ng'omwana wange bamutuusizaako obulabi ng'omwana wange bamuse kaakati Nakayima amawulire ge yaleeta amawulire ge yaleeta omanyi bagamba nti siwaliyo embuzi eva n'etamanyibwako nnyiniyo. Omusajja ono bulijjo oli muwala we era yali yamugoba ku olw'ebyo bye yasobya nga taata anti era emisambo gisobola okulondawo omwana wo gwe ne gikugoba. Kaakati yenna yakoze ekikolwa eky'okutugumbula omwana wange. Njagala emyoyo gyonna n'emisamba gya kuno gibe nga ginyweza omuntu oyo. Ekintu kye yakoze tasaana kusonyiyibwa obaani. Ateekeddwa tuwulira. Munnange mwana muwala nga atambula. Efirimu egenda maaso weetegereze. Ani yagenze maaso n'okukola ekikolwa ekyo. Muzeeyi yawulira obusungu anti omwana we yatuusiddwako obuzibu. Abaakoze ekintu ekyo nga bankutte wazibu. Obusungu saagala muzannyo. Ani yaleese omuzannyo gwe atandika okunzannyirako wano? Ani agala okunzannyirako wano? Kati n'asooka akwata ddole y'ebyayo eno n'akwata ekibiriiti. Omuntu ayinza okubuzaako emirembe ng'akologedde mu ddole y'abyayo yayokya wano mu Mpanama. Ddole agyokyezza mu Mpanama yenna. Efirimu egenda maaso. Kati omuwala aba agenda abayaayi baabano kati bagenda owulira Empanama ziba babuukirira. Tambuza Empanama naawe. Nsawo yange. Kati ono engeri yatakyaliko maanyi. Ababbi abadduka yamanya baagala nsawo. Ensawo gye baagala bano Empanama etandise obbasiiwa eba babuukirira. Ate bannange simanyi anti baleepinza omukazi. Omuntu ekyakuzala kye kiri kussa. Empanama yaleese obuzibu. Kati laba firimu. Wulira omuliro. Wulira afa. Tolaba nti agala nnyo enjaga. Kati ayagala kunywa. Ono abalabira eno. Abalabira eno. Etabbu egguse. N'abongera. Empanama azookyezza zonna azimazeewo. Nage kuno kukalirira. Ekyo kye bayita ekikalirira ekyaddala. Omanyi bagamba balwaki amaaso g'omuntu gali mu ngalo? Kubanga omuntu nga tannalabako tatereera. Bakwokya n'owulira nga ne mu situuni aweddewo. Mu situuni amubabuukirira. Mu situuni ambabuukirira. Mu situuni amuli bubi. Mu situuni amubabuukirira. Wowe yaye maama. Mu situuni amutta. Efirimu egenda maaso. Ojja kuwulira omuliro. Weetegereze firimu. Yangu mama. Wuyo. Yani kwata wali. Nkutte wano.
omuzimu gutandise okukola ebyagwo. Omuzimu gutandise okukola ebyagwo. Mama fudde. Laba nnono waliwo afa ogwa ssente gwoweekera ki ate guki jjajja munange nyamba jjajja nagambye amaanyi wagatutte naye ssente bazaagala kuzintwalako. Luli abadde tatya kutambula nansawo ye buli waddanga ensawo abeera nayo. Jjajja munange jjajja nkwegayiridde paaka engeri gyonyamba munange. Jjajja saagala fiira wano. Efirimu egenda mu maaso. Jjajja bali kunze. Kakati mbw abamunoonya jjajja yamugamba ndibanga sigwe gwe baliko. Yamugamba tebali ku ggwe. kwate ku bagenda kunziba. kwate ku Jjajja amugamba tofaayo genda gy'okolera abo abakunoonya bandekere. Wuuli amugambye bolowooza tebali ku ggwe tebali ku ggwe. Genda ku mirimu gyo bano bandekere. Ono jjajja yasunguwadde muwala we yali yasobya naye kyatuuse ekyokumutta yatabuse. Baabano awulira afa ate gwa ntomera mu mabeere obadde ki? N'amuggyako amazzi n'ayiwayoko empanama ebabula. Gwe lwaki okutta ebintu no? Kumbe akutta akacupa alowooza ono ava ggula mazzi n'okitunuulira amagezi omutali. Yeeyiridde amafuta ate amafuta galina engeri gye gasiibwa emipiira egyo. Gwe kiki kino mazzi kigano? Gwani agambye nti mazzi bamutumye mafuta ga sitoovu omuniga agayiyeeyo. Encoponye ekutta omuliro. Ono abadde agala amukoleze bukoleza gasiya buloolo wesiruwaza n'okitunulira n'amagezi ne gakuggwa. Amafuta gaweddewo. Agenda kumvuma ngenda mugamba ki? Amafuta oli ageeyiridde mu ncoponye. Ono abadde agala amukoleza akabiri ti agende nk'atuntumuka nnyabula. Embeera etabuse olaba ne Kabugo tabitegeera. Kabugo alaba birabe ebintu byongedde ottabuka. Afa wulira omuliro ekyo kye bayita ekitaagurro. Ekyo kye bayita ekitaagurro. Wulira okaaba mama wowe ojja guwulira kiki nti ojja guwulira. Baabano baabano efirimu egenda mu maaso. Batandise okujjusa kye baakola. Ono eyabireeta bakunjaga togireka onyumirwa. Bababuukirira omuliro gubatta kati baba bali awo. Jjajja munange tusaasire munange. Jjajja ekintu kyatuliko munaye ffe tumanyi. Jjajja munange ensobi twagikola tukkiriza jjajja. Jjajja abatunuulira bw'ati ekintu kye baakola ekyokutta omwana we. Kaakati ng'abagamba ekyo kye muliko kikyali kituuza. N'agamba ebyo tebinnaggwa. N'agamba kye muliko mujja kumpulira. Omwana baamukola ekyajabbu.
omwana bamukola ekyajabu akati banja lya mwenge liggwa na mwenge banja lya mwenge liggwa na mwenge ebbanja ly'omwenge kajja tetuliddamu nange omwana wange kye mwamukoze siyinza baleka sabo mmwe muli wano museka kambongere atambula n'akabiriiti alina ddolo mwayokera empanama ogenda okwetegereza omukazi wono munange tusonyiwe munange tusaasire tetwagenderedde munange tetuli kiddira yabadde omuntu takyali muntu yafuuse ekirala efirimu egenda mu maaso weetegereze tunuulira tutuno alo ekyatuuse ku mwana taata akyejjusa era nga bamuga mwana wange ekyakutuukako kituufu kibi n'agamba era ndabira ddala abayaayi bano ekintu kye bakukola siyinza kubalaga baleka bwentyo kale bakulesa obulamu bw'ensi ekituufu takyasobola kukomawo naye okubabulwa kati ekiriwo yeegayirira n'amugamba mwana wange kkiriza owummule mirembe omuzimu agugobye gubaleke awummule mirembe naye nga ye omuzadde akoze loosi akati mukumala okukola loosi efirimu egenda mu maaso weetegereze tunuulira omusajja kye yakola tetusonyiwa batyo abayiye mu mbuzi bambuzi kakati ngenda batwala mu lufula wanji ngenda batwala mu lufula waliyo n'abagala okusamira baagala embuzi enjeru ogenda onzise mwana gwonzise nemuyoka mututtira abaana muli awo mwekoze byekisiru kati kamukirabe kamukiwulire banange muzeeyo tukoze otya nkibakoze abatadde mu mbuzi yabateeka mu mbuzi agenda omulaba wawe ono akubye omulanga yakuba omulanga munange muzeeyi tokitukola munange tetuleka mu mbuzi munange lwaki batulidde embuzi yakaaba mu mbuzi mwe babalese mu mbuzi mwe babaleka bakugenda mu lufula bagiyita ekkomera ly'emmandwa eminatenga bulijjo nze mbadde nkwereza naga ekitusiddwa akaba Bumala Studios bakukolera emikolo gy'embaga gwe wena ayagala okukwatira omukolo gw'embaga ku vidiyo oba omukolo gwakwanjula ku vidiyo kubera Bumala Studios ku simu 0742 77 2000 basangwa Mabirizi Complex level 3 room 15